Kati bwe tusooka ne tugattako $, episikopo vikaji zaatuwadde, awo vicariate n'ebanga ewaddeyo $223,000 mu emitwalo 97,888. Bagenda kwongerezaako bano Ssekinunze bawaayo ate neze bwayise emitwalo 24 nga bwe tukyabanja ab'Essalaama Kyamula ne Kibuye Makindye Parish. Kati damage egenda kusooka ezo nga tunaba kwongerako ezino zibongerako. Damage egenda kusoma $2,223,987,888. Tulinda twongereko kifaananyi kiveeyo bulungi. Front page bukedde kyayitiridde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.